n'emu okugenda okusooka. Mu nnongoseza zino mwe muli n'ensonga ya mayiro gavumenti gye yeesimbyemu okumala ekiseera n'okukomyawo ennongosereza mu tteeka ly'ettaka Paalamenti y'e10 ze yagoba. Mu nnongoseza zino mulimu okussaawo omutemwa ogw'obusuulu bannyini bibanja gwe balina okusasula bannyini ttaka ssaako okusobozesa ab'ebibanja okusasula ensimbi ku ggombolola singa bannyini ttaka bagaana obusuulu oba nga tebaliiwo. Puroguraamu enene kyemanyi etandise n'eky'ettaka ate omanyi nti obweraliikirivu bwe muwulidde wano pulezidenti ng'avuddeyo ng'avumirira gundi Mailoland Land Tenure System ate n'okulonda baminisita be yateekamu nga be batayagalira ddala kuviira ddala ku bintu byabwe bye bawandiika mu mawulire ekigambo Mailoland Land Tenure System ate nga kiri mu region okusingira ddala region emu eya wano ku Central. Ku nnongoseza mu tteeka lye limu ery'okutwala ettaka ku kifuba ezaagoba Paalamenti ewedde, gavumenti eyagala okussaawo enkola ennuŋŋamu ey'okulirira bannyini ttaka singa gavumenti eneeba eritutte ku kifuba. Ebbeeyi y'ettaka erinaatwalibwanga ku kifuba yakugerekebwa omumalirizi wa gavumenti era ebbeeyi eno eneebanga yankomeredde okutuusa nkooti gisazizzaamu ssaako n'okussaawo ensawo ey'enjawulo ku nsimbi ezinaaba zigaaniddwa bannyini ttaka erinaaba litwaliddwa ku kifuba mwe zinaaterekebwa okutuusa nga kooti esazeewo eggoye. Nampalawude oluvuganya gavumenti mu Paalamenti ng'atuula ku lukiiko luno John Baptist Nambeshe ategeeza nti abantu abava mu bitundu bya Buganda naddala ababaka ba Paalamenti beesibe ebbiri era watabaawo kwebuuza kumala embeera yandisajjuka. Abali mu kifo ekirimu Mailoland beesibe ebbiri especially ababaka abo tumanye nti kino kizze nga tokikwatako ey'okubiri kiri controversial nnyo era bwe kitatwalibwa mu kuteesa obulungi era ne kikkiriza okwebuuza ku bakulembeze abatali bamu mu bifo bino ebirimu Land Tenure System eyo eyogerwako oba eri targeted kiyinza kuviirako akazigizi k'amaanyi. Obwakabaka bwa Buganda nga busingamu ettaka erya mayiro buzze bwawakanya enteekateeka ya gavumenti eno gye bugamba nti tereeteddwa mu mutima mulungi kyokka oba olyawo bwe wanaabaawo okwebuuza okumatiza wanaabaawo okwekuba mu kifuba. Mu nnongosereza endala gavumenti zeereeta mwe muli n'ennongosereza mu kawaayiro ak'e83 akwata ku ngeri y'ababaka ba Paalamenti gye bakyusaamu ebibiina by'obufuzi wakati mu kisanja. Olukiiko luno olukulirwa omukuza w'ekikolo eggwanga olukulu nga lutuulako Ssaabaminisita, bannampala b'ebibiina by'obufuzi mu Paalamenti, akubidde oluvuganya gavumenti mu Paalamenti n'abalala mu ngeri y'emu lulabudde ku nguzi esukkiridde ku bukiiko bwa Paalamenti. Yes, ensonga y'enguzi eyo tuzze tugiwulira nnyo. Nze nali mawulire okumala emyaka 14 naye nga mpulira enguzi eri mu Paalamenti. Okusookera ddala obuvunaanyizibwa obwo butandika naffe ba committee chairpersons. Ndi Ssenyonyi bwe ndi chairperson owa Kosase gye mpulira abantu bangi nnyo baagala ogibeerako kubanga mpulira abasala ddiiru naki. Nze ng'omukulembeze wa komite eno nina okulemesa omuntu yenna eyali agadde okutwala enguzi. Era nnyo okubiriza bannaffe okwewala ebikolwa eby'obuli bw'enguzi. Singa abagamba nti bali enguzi naye okubalaga obuzibu obukirimu. Ffe nga ba chairpersons abapya oba n'abakadde nze siiwulirangako ensonga y'enguzi mu Paalamenti ate nsuubira nti buli chairperson gwe balonze agenda kukola omulimu gwe ng'amateeka we geetaagisa. So ekyenguzi suubira nti kituufu. Judah Musisi, BBS Refine, ageesigika. Waawo kooti